agamba busungu we yali afudde Sweden nti Rahman never side with the oppressor against the oppressed. Era n'abuuza n'agamba nti bonalewo n'agamba palamenti yeewugula mulimu ki nemugamukamaake tukyesa n'agamba kukyesa biki nemugamba tukyesa ebyo byennyini byowulira n'agamba ne kubanga temwogera ku nsonga y'Abaisirayiri bwe batta b'Abaisirayiri n'agamba wanokwabujazira naye ffe why giving ku myaka gino babula abantu bakola sensitive skills yajyogerako naye gavumenti yeyandikyesi n'agamba soogera mu gavumenti jogera namubaka tonalonda bali bwe baba tebannayogera gwekola press conference oba oli omwositula ekipapula obagaye nti mulekeraawo okutta abantu alaaji sikuwulirangako ng'ayogera mu njogera bweyo n'agamba nti temusobola kusiika ne bwemunaababana mugale nti bannaye ensi zonna zandibaddewo naye ng'olutanyigiriza ono n'abaana b'e South Africa bano ne babasinga ku nsonga eyo ono obuvubuka malema ne mugamuze ate ebiwabira byona kayina lijazire nsaba abakadde abali wano yadde mulaba ebintu ebyo but it's so depressing some of the news and so graphic. Kubanga buli bwe natuukawo ng'alikwalijaziire otuuka kubuulira leero basibisa ku mwana mutuuka nga kuliko abaana abiri naga ate baseewo era ne bakuba ekyasembayo omukiisa n'agamba omwana wa journalist bamutira omwana mumukyala nga bakubye ennyumba ye senior journalist owalijaziire n'agamba ne baddamu ne batta omwana we sensitive n'agamba ne bannamawulire babakuba bukubi bwe batyo era mwemusiise ne kugamba kabanga wano olugini bw'oyogere nti wegenda okutandika seobulangira nzikiriza nange nkonda emingire ddala nnyo kati mu ddoboozi ery'olwatu Abaisirayiri olw'okutta Abapalesitayini sensiresire era yagamba nti yagamba onaga nti omuyijamiri yali omu goloza yali afuuka Japaani ensi ez'amaanyi tiyeri Uganda naye nga bamulira nti eri omusajja amini awakanya Isirayiri okusaanyaawo ki Palesitayini don't keep quiet ekyogereko ekisembayo kyeyakoze we kuntuma briefcase nangagenda okugireete omwana netugireeta nagamba wetugire namba gyenakugamba okulawo okyali mutwawo bamugiwa nemuganzi ateekamu enamba gwe ne maama womwana ekimanyi nengiteekamu neyekula naga kati tene bwe tugenda tetukyalina kyetwagala najjamu marriage certificate eyamaama n'ekifaananyi kye n'agamba nti wali tokirabangako I married your mother on the 19th day of December 1971. Hiyo original marriage certificate kuwangako kikubulangako ekyanguza obulungi neyali besimanyi we Haji Sebandeke naye yazze ekiro n'akakasa ekigambo kyekimu n'ajimba zinalisirabangako kusetta naye nagirabye nga yalibiteefu yabangako n'oluswayiri emabega oluzungu eri swahili so ekintu kyabadde bwekityo n'agamba nti kati nkoli okulya saagala nnyo okulya njagala muwogo katoko kamukubo nanjanjala ne muganda Haji yemerere nga twagiryanga kubafu n'agala kati nze yembomera ne muganda ye wagamba nti abasawo kubakujja ku nkoko kuwakanya nkoko ogenda kufa kati gojjejjeeko n'agamba kati kulyengo gyebabaleeta eyalidde bwe yakomye bwe namuleka mu ddiiro later in the night yavaawo ng'akyagala mawulire abeera ku mawulire yafunira andiakaresi okulandi nasaba okulombera netugezaako omundusa ku nearest health facility ne bakola CPR but it was too late yakiri reversal alhaji bwatyo n'ava
inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ate era bw'ategeera watuweerezaawo ttiimu netandika okubeera naffe n'ekola buli kimu. Nze Mukama waffe tukwebaza omukwano ogwo oguliriyo ogutali feeki. Mbuga talina mukwano oguli feeki, is either with you, but bw'aba tali naawe ne reverse is true. Era bw'aba ali naawe paka ekisembayo. So, he's real. Muligireko okubeera bwe. Basajja be abakulu bagenda bamugwako neffe tusembera mu front line tuteeka okubeera bwayo. So Mukama wange kkiriza Pulofeeti tujja kuba tusiika ebulika olwaleero ssaawa 8 era twagala okukakasa nti puroguramu gy'otuwa bwetujja okutanga. Tetulina puroguramu ddala yonna yakeeredde tukkanyisa nawe. Twagala ensi yonna etegeere obukulembeze bwaffe buli wano kubanga ajja badde akyogeramu. Era twategeezezza buli yayiseeyo nga tumutegeeza nti mwebalire ddala kujja, naye ensonga ezimala wano ziriko komanda waazo era yazimanyi. Era tuli bamativu era teriyo yadde Mukama wange afuguma nti oba afuguma bwati tekisoboka kubanga oli bwe tuli. Mukama wange buli kimu wakituwadde era na buli kimu kyatutuuseeko tetujjulwa. Nkwebaza nti waliwo omukwano gw'okojja Kasimu Ssesimba era ne bakojja we babiri kojja Sulaiman Biti